nsiko ate ennaku zino ateekamu n'ebiki ateekamu ebiki Mayembe Saala olwayo eryo etwa radio sitawa gyefuga eringa eyo eringa eyajjajjaawo erina Saala Makula eyava Masaka ku radio Igota Budde Express n'Omuzira Citizen laba Dokita Besta kalinga akalenzi akato naye nga Allah tulizikize Shabu jiwani Mulikule Mu Uganda kikkirizibwa okuwamba kukyakirizibwa singa banga munno osobola muwamba okuwamba wamala kukkirizibwa kati kyemugamba muguddewo okuwamba naye nga kwa muluvulu nekyo lyabalamu era batukubiremu ekimasa nako kati batukubiremu ekimasa nako tugiremuko kati tututandikiramu nanyini kyoyanalo weyakiyimba batanakiyimba Mulongo Saala nambala baba yayo ayano okugawe nabasibula n'ogenyo okulizeeri bakonga n'omutima wetulide nabwama ekimbe ekibadde kintulukunya nga nagadde eno sigalaba bwenkubye mabike twanditwabamuyira konze kampiteyo nga nsona kitadde atendereze bwabankumbidde leka luli okwedda nga mukyamboga olwaleero tusaba ebinyanya bineno siwakiri olwaleero tusaba ebinyanya bineno olwaleero tusaba ebinyanya bineno ojulidde ndongo olwaleero tusaba ebinyanya bineno Mbaziira Tonny olwaleero tusaba ebinyanya bineno Ssuuna Ben olwaleero tusaba ebinyanya bineno Sente, bakita pesa nawe leta sente tutale Mulongo Saala nawe leta sente kunyumira nno tutale tuvume tumuke mudintuwamune sente olwaleero mbesebe ebinyanya binino sente mutulazaki obusubu nempala nakye nandisabye banywanye mukufiirwa n'okulwaza biddebukali onenga yakadde akekubakiza mutima temukaseera ako tubeera mu kunyolwa ze bwenkubye ebizazi kyenkwasizaayo kankana ebintu ebyokusinga birimu bwabami batera ne beeresa obusungu besanga beesekane mu njala ze neewunya omukazi ng'ogeya munnamu amine yali atibwako ebiyakira lwaki bamuwe n'otomanya nti omusajja osiranye babebeyako n'amine balibbali awo ekibyatabaala wekiwonera mwaka okulankana isibyebinywa byabinaki ekijja okukubalemu omutwe kikiganya kumenyange naye nga naga akasobye twamuliddeko gakyali wandiikwa oseka bintu obwanto bwoli musso tonnawunguka ebyo byeweewaana mu nkeera masampaawo okusattira okuvaawo ng'ogenda mu misa bano yatabadde nakuleetera okuagozike olaba bugaya bubbeke butannabana kwerigombako tebereza imagini Saala olaba bugaya nebbeke butannabana kwerigombako tebereza ebijanjalo twalikomeza okubiriisa empiso taniyo okunyaluka kyamina kyekisanyisa omutima kyotye yewe mba nfanfa ekugira nti anamugira ekitwe ulira esasange badde ngenda bwappeke sikuyiseko kumperekera yoteka Ssuuna Ben ne Mbaziira mulidde embizzi mulidde embizzi wanyaga nditugirira babawayiriza babawayiriza tulya ennyama yayo olunaku lumu
nalina Mbaziira Tonny ne Ssuuna Ben ekyaggweeyo ne tusanga omukazi ng'alunda obubizzi bwali bungi bwe bwatyo butandika okukaba ne mbuuza mukazi lwaki obuntu obwo bukaba naŋŋamba munnaye abo baali maama waabo ne jjajja waabo bumulekwa mulidde embazino ate oyogera ku mbizzi. Assalamu alaikum.